Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye, essuula esooka, okulamusa. Peetero, omutume wa Yesu Kristo, eri abalonde abaasaasaana abatambuze ab'omu Ponto, Galatiya, Kapadokiya, Asiya ne Bisuniya, abaalondebwa okusinziira ku kutegeerwa Katonda Kitaffe n'okutukuzibwa olw'okugondera Yesu Kristo n'okumansirako omusaayi gwe, ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli. Okwebaza olw'obulokozi bwe twafuna. Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuzaala omulundi ogwokubiri ng'okusaasira kwe okungi bwe kuli, tubeerenga n'essuubi eddamu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Tuyingire mu busika obutaggwaawo, obutalinakko, obutawotoka, obwabaterekerwa mmwe mu ggulu, amaanyi ga Katonda be gakuuma olw'okukkiriza okufuna obulokozi obweteeseteese okubikkulira mu biro eby'enkomerero. Obwo bwe mujagulizaamu newankubadde nga mwanakuwazibwa mu kukemebwa okutali kumu akaseera akatono kaakano, obanga kibagwanira, okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe okusinga omuwendo zaabu eggwaawo, newankubadde ng'egezesebwa mu muliro, kulyoke kulabike okuleeta ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa Yesu Kristo bw'alibikkulibwa. Newankubadde temumulabangako naye mumwagala, gwe mutalaba kaakano naye mumukkiriza, ne mujaguza essanyu eritayogerekeka eririna ekitiibwa. Bwe mutyo ne muweebwa ekyabakkirizisa, bwe bulokozi bw'obulamu bwammwe. Bannabbi abaategeezanga eby'ekisa ekyali kigenda okujja gye muli, baanoonyanga nnyo ne beekennennyanga eby'obulokozi buno. Baanoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana Omwoyo wa Kristo eyali mu bo bye yayagala, ng'asooka okutegeeza ebiboonoobono bya Kristo n'ekitiibwa ekibigoberera. Nabo baabikkulirwa nga si ku lwabwe bokka wabula ku lwammwe, baaweereza ebyo bye mwakajja mubuulirwe kaakano, abo abaababuulira Enjiri mu Mwoyo Omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu, bamalayika bye beegomba okulingiza. Okuyitibwa okubeera abatukuvu. Kale musibenga eby'emyu by'amagezi gammwe, mutamirikukenga, musuubirirenga ddala ekisa ekiribaleeterwa Yesu Kristo bw'alibikkulirwa, ng'abaana abagonda, nga temwefaananya okwegomba okw'edda okw'omu butamanya bwammwe. Naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna. Kubanga kyawandiikibwa nti, munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Era bwe mumuyitanga Kitammwe asala omusango awatali kusaliriza ng'omulimu gwa buli muntu bwe guli, mutambulenga n'entiisa mu biro byammwe eby'okuba abayise. Mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, ffeeza oba zaabu, mu mpisa zammwe ezitaalimu ze mwaweebwa bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogwa Kristo, ogulinga ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala. Oyo yategeezebwa edda ng'ensi tezinnatondebwa, naye n'alabisibwa ku nkomerero y'ebiro ku lwammwe. Okuyita mu ye mulina obuvumo mu Katonda eyamuzuukiza mu bafu n'amuwa ekitiibwa, okukkiriza kwammwe n'okusuubira biryoke bibeerenga mu Katonda. Kubanga mumaze okwetukuza obulamu bwammwe mu kugondera amazima n'okwagalanga abooluganda okutaliimu bunnanfuusi, mwagalanenga mu mutima ogutuukiridde. Mwazaalibwa omulundi ogwokubiri, si na nsigo eggwaawo, wabula etaggwaawo, n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. Kubanga abantu bonna bali ng'omuddo, n'ekitiibwa kyabwe kyonna kiri ng'ekimuli ky'omuddo. Omuddo guwotoka ekimuli ne kigwa, naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe n'emirembe. Era ekyo kye kigambo ky'Enjiri ekyababuulirwa. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye, essuula ey'okubiri. Okubeera eggwanga lya Katonda ettukuvu. Kale muteekenga wala obubi bwonna, n'obukuusa bwonna, n'obunnanfuusi, n'obujja n'okwogera obubi kwonna. Ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe, mwegombenga amata g'omwoyo agataliimu bulimba, galyoke gabakuze okutuuka ku kulokoka. Kubanga mwalega ku bulungi bwa Mukama waffe, mujje eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu, naye eri Katonda ddonde, ya muwendo mungi, era nammwe ng'amayinja amalamu, muzimbibwamu ennyumba ey'omwoyo, mubeerenga bakabona abatukuvu, okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo, ezisiimibwa Katonda mu Yesu Kristo.
kubanga waliwo mu kyawandiikibwa nti, laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda, eddonde ery'omuwendo omungi, era amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Kale eri mmwe abakkiriza omuwendo mungi, naye eri abatakkiriza, ejjinja abazimbi lye baagaana, eryo lye lyafuuka omutwe gw'oku nsonda, era ejjinja eryesittalwako, era olwazi olusuula. Beesittala kubanga tebaagondera kigambo nga bwe baali bateekeddwa okukola. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kye eky'ekitalo. Edda abataali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda, abaali batasaasirwa, naye kaakano musaasiddwa. Okukolanga obulungi. Abaagalwa, mbeegayiriranga abayise n'abatambuze, okwewalanga okwegomba kw'omubiri okulwana n'obulamu. Munywezenga empisa zammwe ennungi mu baamawanga, nga bwe baboogerako ng'abakola obubi, olw'ebikolwa byammwe ebirungi bye balaba, balyoke bagulumize Katonda ku lunaku lw'alirabikirako. Mugonderenga buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe, oba kabaka nga y'asinga bonna, oba ab'amasaza, kubanga ye baatuma olw'okukangavvulanga abakola obubi, n'olw'okusiimanga abakola obulungi. Kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo, mu kusirisanga obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi. Mubeere ba ddembe, so si ng'abalina eddembe lyammwe olw'okukisa obubi, naye ng'abaddu ba Katonda. Mussengamu ekitiibwa abantu bonna. Mwagalenga abooluganda. Mutyenga Katonda. Mussengamu ekitiibwa kabaka. Ekyokulabirako ky'okubonaabona kwa Kristo. Abaweereza, mugonderenga bakama bammwe mu kutya kwonna, si balungi bokka n'abawombeefu, naye era n'abakambwe. Kubanga kino kye kisiimibwa, omuntu bw'agumiikiriza okulumwa olw'okujjukira Katonda ng'abonyaabonyezebwa awatali nsonga. Kubanga bwe mukola obubi ne mukubibwa empi, bwe mugumiikiriza ttendo ki? Naye bwe mukola obulungi ne mubonyaabonyezebwa, bwe mugumiikiriza, ekyo kye kisiimibwa eri Katonda. Kubanga ekyo kye mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Ataakola kibi, newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke. Bwe yavumibwa, ataavuma nate. Bwe yabonyaabonyezebwa, ataakanga, naye yeewaayo eri oyo asala omusango gw'ensonga. Ye yennyini yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti, ffe nga tumaze okufa ku bibi tulyoke tubeerenga abalamu eri obutuukirivu. Okukubibwa kw'oyo kwe kwabawonya. Kubanga mwali mukyama ng'endiga, naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye, essuula ey'okusatu. Abakazi n'abasajja abafumbo. Bwe mutyo abakazi mugonderenga babbammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo, balyoke bawangulwenga si lwa kigambo naye olw'empisa z'abakazi baabwe, kubanga banaalabanga empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu, obw'okuluka enviiri, n'okunaanika ezaabu, n'okwambala engoye, naye omuntu ow'omwoyo atalabika, mu kyambalo ekitayonooneka, gwe mwoyo omuwombeefu, omuteefu, gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Kubanga bwe batyo edda era n'abakazi abatukuvu abaasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga nga bagondera babbaabwe bennyini, nga Saala bwe yagondera Ibulayimu ng'amuyita omwami. Kale nammwe muli baana b'oyo bwe mukola obulungi ne mutatiisibwa ntiisa yonna yonna. Bwe muti abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi, nga mussangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibi ekisinga obunafu, kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu, okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. Okubonaabona olw'okukola ebituufu. Eky'enkomerero, mwenna mubeerenga n'emmeeme emu, abasaasiragana, abaagala abooluganda, ab'ekisa era abawombeefu. Temuwalalanga kibi olw'ekibi, oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaanana ng'ebyo, mubeere abasabira omukisa, kubanga ekyo kye mwayitirwa mulyoke musikire omukisa. Kubanga ayagala abooluganda n'okulaba ennaku ennungi, aziyizenga olulimi lwe mu bubi, n'emimwa gye giremenga okwogera obukuusa, era yeewalenga obubi, akolenga obulungi, anoonyenga emirembe agigobererenga.
kubanga amaaso ga Mukama gali ku batuukirivu, n'amatu ge gali eri okusaba kwabwe. Naye obwenyi bwa Mukama buli ku abo abakola obubi. Era ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga obulungi? Naye newankubadde nga munaabonyaabonyezebwa olw'obutuukirivu, mulina omukisa. Temutyanga kutiisa kwabwe, era temweraliikiriranga, naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe, nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe, naye n'obuwombeefu n'okutya. Mubeerenga n'omwoyo omulungi bwe banaabavumanga oba ababoogerako obubi, olw'empisa zammwe ennungi mu Kristo balyoke bakwatibwenga ensonyi. Kubanga kye kisinga obulungi okubonyaabonyezebwa olw'okukola obulungi, bwe kubanga kwe kwagala kwa Katonda, okusinga okubonyaabonyezebwa olw'okukola obubi. Kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu, omutuukirivu olw'abatali batuukirivu, atuleeta eri Katonda, bwe yattibwa omubiri naye n'azuukizibwa omwoyo, era gwe yagenderamu n'abuulira emyoyo egiri mu kkomera. Edda abataagonda, Katonda bwe yabagumiikiriza mu nnaku za Nuuwa, eryato bwe lyali nga likyazimbibwa, amazzi mwe gaalokolera abantu si bangi, gy'emyoyo 8. Okubatiza okugeraageranyizibwa n'amazzi gano kaakano ge gaabalokola mmwe mu kifaananyi eky'amazima, si kuggyawo mpitambi za mubiri, wabula okuddamu okw'omwoyo omulungi eri Katonda olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, bwe yamala okugenda mu ggulu, bamalayika n'abalina obuyinza n'ab'amasaza bwe baateekebwa wansi we. Peetero ekisooka essuula ey'okuna. Obulamu obujja. Kale kubanga Kristo yabonyaabonyezebwa mubiri, nammwe mubeerengamu endowooza eyo, kubanga oyo yenna abonyaabonyezebwa omubiri ng'amaze okuleka ebibi, mulyoke mumale ebiro byammwe ebisigaddeyo nga mukyali mu mubiri, si lwa kwegomba kw'abantu, naye olw'ebyo Katonda by'ayagala. Kubanga ebiro ebyayita byayinza okutumala okukolanga ab'amawanga bye baagala, n'okutambuliranga mu bwenzi, okwegomba, okwekamirira omwenge, ebinyumu, obutamiivu, n'okusinza ebifaananyi okw'omuzizo. Kaakano beewuunya kubanga temukyabeegattako mu bukaba obutalabwanga bwe butyo, era babavuma. Baliwoza ensonga eri oyo eyeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Eno y'ensonga Enjiri kyeyava ebuulirwa, era n'abafu balyoke basalirwe omusango ng'abantu bwe bali mu mubiri, naye babeere abalamu nga Katonda bw'ali mu mwoyo. Abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda. Naye enkomerero ya byonna eri kumpi, kale mwegenderezenga mutamiirukukenga olw'okusaba. Okusinga byonna nga mulina okwagalananga okungi ennyo mwekka na mwekka, kubanga okwagala kubikka ku bibi ebingi. Musembezeganyenga mwekka na mwekka awatali kwemulugunya. Buli muntu nga bwe yaweebwa ekirabo, mukikozesenga mwekka na mwekka bwe mutyo, ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali kimu. Omuntu yenna bw'ayogeranga, ayogerenga ng'ebiragiro bya Katonda bwe biri. Omuntu yenna bw'aweerezanga, aweerezenga ng'amaanyi Katonda g'amuwa bwe gali. Mu byonna Katonda agulumizibwenga mu Yesu Kristo, alina ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Okugumiikiriza okubonaabona. Abaagalwa, temwewuunyanga olw'okwokebwa okuli mu mmwe okujja gye muli olw'okubakema ng'abalabi eky'ekitalo. Naye musanyukenga, kubanga mussa kimu mu bibonoobono bya Kristo, era nate mulyoke musanyukenga n'okujaguza ekitiibwa kye bwe kiribikkulibwa. Bwe muvumibwanga olw'erinnya lya Kristo, mulina omukisa, kubanga omwoyo ogw'ekitiibwa era ogwa Katonda atuula ku mmwe. Kubanga omuntu yenna ku mmwe tabonyaabonyezebwanga nga mussi, oba mubbi, oba mukozi wa bubi, oba aketta ebya banne, naye omuntu yenna bw'abonyaabonyezebwanga ng'Omukristaayo, takwatibwanga nsonyi, naye atenderezanga Katonda mu linnya eryo. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda, kale obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Era obanga kizibu omutuukirivu okulokoka, atatya Katonda, omwonoonyi alirabikira wa? Kale n'abo ababonyaabonyezebwa nga Katonda bw'ayagala bamuteresenga omutonzi omwesigwa obulamu bwabwe olw'okukola obulungi. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye, essuula ey'okutaano. Ekisibo kya Katonda. Kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe, nze mukadde munnammwe,
era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa. Mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe, nga mukirabirira si lwa maanyi naye lwa kwagala, nga Katonda bw'ayagala, so si lwa kwegomba amagoba mu bukuusa, naye lwa mwoyo ogwewaayo. Temwefuulanga bafuzi baabo be mwateresebwa, naye mubeerenga byakulabirako eri ekisibo. Era omusumba omukulu bw'alirabisibwa, muliweebwa engule ey'ekitiibwa etawotoka. Bwe mutyo abavubuka, mugonderenga abakadde. Era mwenna mwesibenga obuwombeefu, okuweerezagananga mwekka na mwekka, kubanga Katonda aziyiza ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa. Kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, alyoke abagulumize ng'obudde butuuse. Musindiikirizenga ku ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Mutamiirukukenga, mutunulenga, omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Era Katonda ow'ekisa kyonna, eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, ye yennyini alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Oyo aweebwenga obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Okumaliriza. Mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Sirwano ow'oluganda omwesigwa, nga bwe ndowooza ey'ebigambo ebitono, nga mbabuulirira, ne mbategeeza ng'ekyo ky'ekisa eky'amazima ekya Katonda mukinywererengamu. Omukyala ali mu Babulooni mulonde munnammwe abalamusizza, ne Makko omwana wange. Mulamusagane n'okunywegera okw'okwagala. Emirembe gibeere nammwe, mwenna abali mu Kristo.